Bano ye Apio ne Adong abazaaliddwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno mu ddwaliro ly'e Ngora mu buvanjuba bwa Uganda. Bombi bawala era nga bazitowa kilo 4.5. Abaana bano bombi buli omu alina emikono gye ebiri, amagulu 2 ko n'omutwe, nga kye bagatta kye kitundu okuva mu kifuba okutuukira ddala ku butuuliro. Mu kiseera kino, abasawo e Mulago bali mu kwekenneenya balongo bano okulaba engeri gye basobola okuyambibwamu okugattululwa. So tugenda kukola eko okukebera omutima kulaba oba balina omutima gumu oba balina ebiri. Tugenda kukola x-ray, tugenda kukola abdominal scan, tugenda kukola ne CT scan. Bwe tumala ba doctors baffe bajja tugamba engeri gye bagenda kubahandulingamu. Jjajja w'abaana bano yali mu kubalabirira e Mulago mu intensive care unit gye bali kuba bambi ebyembi nnyabo olwamala okubateeka ku nsi Mukama n'amutwala. Kale be bamujja mu seeta ne bamala okumukolako ne bamuzzaayo ku woodi. Yasooka okugamba nti naye nze kati ngenda mu lugendo lwange. Kale bwe yagamba nti agenda mu lugendo n'agamba nti munkyuse, kumukyusa teyakomawo. Bano be balongo ab'ekikula kino ab'omulundi ogw'omukaaga okuzaalibwa mu Uganda mu bbanga lya myaka 2.